tova mu business gye bakozesa nga gyoli kampuni yo tennakuyita eyina kumala kuyita bwetaavuwo nti singa obaddewo kino tekyandibadde kiti singa obaddewo tekyandibadde kiti abantu bangi baga nti njagala ku resigninga nnunde enkoko okiwulira njagala ku resigninga nnunde enkoko. You are forgetting one thing. Okufuna amagoba mu nkoko kigenda kwetaagisa okukuzirunde omwaka mulamba ogenda kujjawa sente zigenda okubanga ziriisa omwaka mulamba. Tandika okulunda enkoko ng'okyakola omusaala gwonna gwe bakuwa gulabirira enkoko zisasule ennyumba mwosula omusaala gwonna gwe bakuwa gugende mu nkoko zigende ku mafuta ze zikuwa amagoba g'amafuta. Kituzzayo nti omusaala teguweerera capital omusaala gwe bakuwa gugende mu nkoko ziweerera abaana. Kitegeeza ne wonaaba n'enkoko 15,000 naye nga zikuwa amagoba g'akakadde kamu k'olina okutematema totemeratemera ku bungi bwa nkoko. Era ensobi gye tukola abalina bizinesi tusaasaanya kusinziira ku capital tetusaasaanya kusinziira ku magoba. Nyina bizinesi ya bukadde 100 naye eyingiza sente meka ezo zeeyingiza bw'ojjako amagoba ga miliyoni 4 goyina okutambulirako ge galina okugendako abakozi ge galina okugendako rent ge galina n'okulabirira emmotoka gy'otambuliramu. Bw'ozuula nti amagoba kampuni geekola tegasasula abakozi nakulabirira kitegeeza either osala ku bakozi oba okendeeza rent w'obadde opangisa. Amagoba ga kampuni si capital wa kampuni nti nze business gye nyina ya bukadde 2 ngenda tambulira mu mmotoka nsajja. Business nyingi nga zirimu sente nyingi naye nga ziyingiza kitono. Gwe tunuulira kyoyingiza ekyo kyovulaba abasajja abamu okimanyi nti Lugonvu takyalina se ku sente ezize. Waliwo ababala nti Lugonvu okoze sente bwesi Lugonvu kati ali ku musaala mu kampani eyiye okoze sente bweziti omwezi. Gano ge magoba ge tukoze abakozi tubasasudde bwe tuti renti sente bweziti amafuta emmotoka abakozi ze bavuze zaatute mafuta bwe gati ezo zezifiseewo. Kitegeeza nti kuze banfisiriza kwe ngendo okusasulira school fees abaana bange kwe ngendo okubeezaawo obulamu. Naye abasinga ajja kunulira Farida ne business ennene ogambe nti kati mpaayo akakadde oyo kamumpeere mpaayo 5 ako kamumpeere ye tulina n'enjogera. Abasinga baga nti olya kusala sente omuga nti nga sirinaamu sente nga akulaba ensawo zikoze eki zizimbye. Kigambo sirinaamu sente tekitegeeza nti mu nsawo tolina. Ezizo sizirina. Ezizo webale nnyo ezizo sizirina zenina zino zoolaba ennyingi nazibaze. Era zempadde ku Farida ezaffete nabadde mbaza amafuta ga 3 kati ngenda kunywa gameka gabi ku sente zeeyagala sobola kusacrificingako onjagaza akakadde kamu nsobola kuwa mitwalo 10. In fact waliwo kye bayita money discipline abantu bagiina sente ze zituvuga. Once you get money you start think of what to do. Sente nzifunye kati bala olwofunye omusaala lwonye omwenge gw'ebbeeyi lwofunye omusaala tojja kusula waka lwofunye omusaala ojja kupangisa mmotoka. Sente zange my money my road. Weebale nnyo sente ze zikufuga naye obwongo bwe bulina okufuga emmotoka sente. Kitegeeza ki ogenda okufuna sente nga wazipulaningidde dda. Kitegeeza nti noona agenda okukusaba sente olw'okuba ategedde mbw 28 ofunye omusaala nga ku sente zayagala wadde ofunye obukadde 3 osevingawo emitwalo aga. Naye bwe zikusanga nga tunapulaninga byogenda zikolamu ojja kulaba nga akusabye emitwalo 2 si nyingi kubanga olina obukadde 3 naye zigenda okujja nga wabaze dda nti guno omusaala gwenfuna kakati mu kampuni eno bizinesi eno neetaaga kino. Omusajja w'omusenyi yali aŋŋambye nti twetaagayo magulu 10 eyalwera etuukira kamu kitundu. Olaba nti obukadde 3 akamu ekitundu bw'okajjako osigaza kamu kitundu naye nga kwe kulina okulabirira ewaka byonna olina okuba nga wabitema dda. Sente zikusanga weetegese. Abantu abasinga ekitusumbuwa sente zimala kujja ne tuziteekateeka. Nekiddayo kiri kukya kwekozesa n'okukozesa kituufu ffena tetusobola kwekozesa kituufu naye lwaki gw'osalawo okusigalamu bali be bakozesa ekibuuzo. Lwaki weebuuze gwe munda yes kituufu abalina emirimu balina okubaako ababakolera very fine naye ababakolera abo bajja kutuuka sinti ffenna tetusobola kwekozesa
ffenna tetusobola kwekozesa mu kaseera keekamu. Yes, akaseera kajja kutuuka nga tebakyakusobola kukozesa whether you like it or not. Omwana yakajja ku intern tetumusuubira kwekozesa. Temumusuubira kwekozesa. Wano mukozesebwa mwagenda okufunira obwongo amanyire abantu kali ka high kabadde alina kamuggwe mwatandika ekyuka amanyi ensi bwetambula. Nti kati ensi etambula bweti abadde alowooza nti akulira mu bikomera akyukinga eno tebamanyi bikomera bye, abadde alowooza nti waka bagagganya atuuka eno nyakitayi waliwo omukozi munnaamu kubisa emirundi 10 ekitegeeza sirina kyendi olwayiga nsi tajja kulengeza abantu. Naye akaseera katuuka gwe lwaki amaze mu kampuni emyaka 3 olwana n'amaze emyaka 5 watuukadde emyaka ezigifuluma. Naye olw'okuba olemeddemu okyattunkira omulimu gwe gumu nono w'emyaka 2. Ffenna tetusobola kwekozesa mu kaseera keekamu wabula teekateeka olwaliro okozesebwa enkya weekozese. Oyinza okuba nga tosobola kutandikawo kampuni yo naye abantu abasinga ababadde successful amaanyi tebagajja mu family. Farida nti akola kyalina bino ne bino obwongo bwe buli wano. Lugonvu akola kyalina kino kino obwongo bwe buli wano. Lugonvu, can you do something? Together. Bwendowooza kino nolowooza kino nolowooza kino mulimu ebintu ebimu nga tetusobola bikolera sekinoomu naye nga mu kampuni awo mwe mujje. Era bw'obanga muli mu kampuni nga temulimu baali bakozeemu ka kiriki ne beekoleramu ka bizinesi kaabwe mwetaaga okutuula. Kitegeeza nti wakati ng'oli mu kampuni eno okozesebwa naye ng'onoonya n'abaani abagenda okubeera bapatna nabo mu bizinesi gye mutandika. Eno oli ku ssomero osomesa nnoni oli wa sciences naye ng'onoonya nnyo wa arts bwe mugenda okutandikawo akasomero kammwe. Capital tatandikira mu ssente, capital atandikira mu bwongo. Farida nti amanyani amanyi gundi, Lugonvu amanyani nti amanyi gundi. Basobola tuwa ebintu ne tubasasula ku bbanja nti tubaweeyo deposit. Gweyogera nabo nze sobola kakati gweyogera n'olinze. That's how things work. Nti mulina okubanga buli kaseera. Naye era ebiseera ebisinga bw'onoonya bw'okola nabo ng'obwongo bwabwe tebuli ku peegi emu naye baleke. Kubanga oyinza nti nze benkola nabo si bye balowooza. If that's the case, baleke. Zunga weka. Abantu bagamba balina bye bakyogera nti ng'oyagala okutuuka mangu tambula weka. Naye ng'oyagala okutuuka ewala tambula n'abalala. Mu kaseera nga bano bakyakulula tebaagala kutandika abalala abanaakutuuse wala ojja basanga mu kkubo. Bakwegatteko. Ate nga ne value yeeyongeddeko. So kitandika naawe. Tukyali mu maanyi gaffe n'engeri gye tugazuula. Yes. Tewali agenda kuzuula. Gwe kikyo tekyali kyangu naye ekiri oba a bit obvious nti waliwo najja okuwira wow you have such a beautiful voice. Tewali yali asobola. Wali olowoozaako kulitwala somewhere odikozesa for example ku radio. Naye waliwo olinga talent ye yeekwese naye mwennyini nga tagimanyi. No anta natuula tewali agenda muzuula twakyogedde dda. Talent ye teyeekwese yagikwese. Agikwese kuba tagimanyi. Naye mwennyini tamanyi mwalina ekyobugagga kyatuddeko. Mu nsi muno buli muntu alina ewali zaabu we. Buli muntu. Ku nsi tewali muntu yatondebwa ng'alina kudipendinga ku balala until wabula ojja kuba dipendingako until ng'otuuse noga nsobola okukola kino. Kankubuuza ekintu kimu. Obadde okimanyi nti waliwo ekintu manejawo kyakwetaaza? Kyewa? Tomanyi. Teyambuulira naye. Sigamba ono. Ndi ku jeno. Picture eri jeno. Nti buli kaseera tulowooza nti abantu abo balina kuyamba buyambi gwe tolina kyosobola bayamba. Obayamba kyensonga lwaki amaanyi go we gali. Yensonga lwaki bakyakuyina. Weebale nnyo. Just okera obukezi ku makya n'otuula ku TV n'otuula ku radio n'oyogera eddoboozi lyo ddungi naye waliwo abaana abali nga bali ku street nga batandika okwogera. Abantu bangi babamya emirimu. Nze nyina akawala bakayita Tina kali ku TikTok. She came to me. Namunoonya nga ngoberera ndaba oluzungu lwe lulungi. Ayogera bulungi aflowinga bulungi nga ono omwana lwaki tali ku TV oba ku radio. Nanga nti kakati ne mugano owulira osobola kikola nti nkisobola naye tebampa platform. Nti wanoonyaako.
yanoonya byagaana mugamba olina platform ya TikTok. In fact kati gano ge mazima obadde okimanyi nti media houses kati zitandise okusoosingira ku social media platforms employing omuntu nga yekenyini ayetaaga asobola okwepushinga. Era abaana bensisinkana ennaku zino babenjogera nabo mbagamba your platform is on your phone in your hands. Yes. Bw'oyoleseza ensi neekulaba mwe muli ba mukisa ffe tetwagulina ogw'omukisa. Abaana bangi nga amaanyi goyina ne ku platform teweetaaga TV yonna kukozesa ekumaleko n'obudde, teweetaaga radio yonna kukozesa ekumaleko n'obudde. Ebyo wandirowoozeza okuwa ensi ng'oli ku TV oba ku radio bituwe ng'oli ku platform yo ku YouTube anywhere bijja kuzimba bijja kutwala. Ogenda okulaba abaana abo nga bakyusa obulamu nga nsobola obikola. Kati ogenda omulaba nga bamukyazza ku radios ez'enjawulo, ogenda okulaba nga na radio gye bamuyisa okukola ne olaba nti osobola okwezuula. Tosobola kwekweka bw'osalawo gwe okwekweka olina ensi ekuzuule, ensi tegenda kuzuula kubanga oyo gweyagala okuzuula naye ali kutawo lwakwezuula ate yagala amala obudde ng'alowooza ku bibyo. Oyo gweyagala okuyamba bw'olowooza nti aliku naye ali kutawo lweyamba. Onoonya 100 anoonya 100 ani asinga ebizibu? Ye onoonya sente ziwerera mwana ku CU 7,000 ye anoonya ziwerera mwana ku ssomero lya bukadde 2 kati ojja gamba nti nza nti ndi wa 7 naye akusinga ebizibu. Level yo yetannatuuka naye bw'onaalwana ne wolafuba ne weefaako ojja kutuuka gyali.